oli wayimirira n'akugamba nti Museveni alina ebirungi byakoze tomuwakanya kubanga ekituufu kiri nti Museveni alina ebirungi byakoze. Oyinza okugamba akyuse wabula nedda alina statement gyakoze nga njagala ojiwulize bulungi nnyo waliwo ebigenda mu maaso gwe ali mu ggwanga lya Uganda naawe asuubira okudda mu biseera bino video eno wamma nandikusabye n'ogirabira mu kati nkusaba kolera ekintu kimu buli w'ogirayikinga edduka neetukako yanditegedde information eri walikyo omuntu atandisa ne statement eyo wulirizamu wano wakkulu nnyo omukyala bamuyita Hajati Nakalembe musomi wa dduwa ku 0752 30 75 29 soko uliremu wano video eno nkulu nnyo. Abasajja batugumbula abantu ne babatta. Museveni n'aba protectinga bali ku makubo batayaya ng'oyo omuyimirirako ng'omugamba Museveni talina birungi byakoze ayinza okutta. Tulina abayimbi be tumanyi batta abantu nti oyo yeyatta Kalamagi nga n'obujulizi weebuli naye Museveni nga ye yamuyamba obutakola ki obutasibwa ali mu street atayaya ng'oyo omuyimirirako ng'omugamba Museveni talina birungi byakoze. Tulina bammemba ba parliament abali mu parliament bagabana nusu ku nusu nga ddala kituufu we tubeera mu fair game mu politics ali fair nga tebaali badde wadde waffe okubeera wadde chairman we ku kyalo naye nga ali mu parliament mwanattu nga mutuusizza yaani Museveni ng'era omugamba nti Museveni talina birungi byakoze akutta. Tulina abantu betumanyi bapasita nga yatta omuntu nti Richard wuyo yamukuba amasasi n'obujulizi weebuli na protecting bwani Museveni ng'era oyimirira ng'ogamba pasita oyo nti Museveni talina birungi byakoze akutta. Tulina bapasita abalala abalidde abaana abawala n'abalenzi ebisiyaga nga bamanyiddwa bulungi nnyo abaana ne bavaayo ne bakonfesinga ne babakebera nga ddala kituufu baasiyagibwa owulira naye nga pasita akyali mu chaachi ye teri wadde ekimukuuma gavumenti ne bw'abaggulawo chaachi Museveni yajja ng'era akugamba Museveni alina ebirungi byakoze ng'oddawo muwakanya ajja kutta. Tuyina bannamagye abali mu magye nga bagobye abantu ku mataka ng'oli alina ettaka yalibba ku munne Museveni yamuprotectinga ng'era omuyimirirako ng'omugamba Museveni talina birungi byakoze akutta. Tuyina bampuuga de mapuuga ebitaano abiridde n'obujulizi weebuli abaalisaanye ogenda mu kooti abaalisaanye ogenda okuwoza emisango gy'obubbi bakyali mu parliament bakola ki banoga nusu ku nusu. Museveni abawadde na project ndala leero bazigguddewo ng'ayimirira akugamba Museveni alina ebirungi byakoze ng'era owakana. Tuyina bakatikiro bamayiga nga mu butuufu senga twali mu nsi eri fair mayiga teyali badde wadde naye essaawa zino Museveni amupromotize amufudde nakatikiro era ayimirira n'akugamba nti abageraageranya gavumenti endala ku ya Museveni temumanyi byayita kitegeeza akugamba Museveni alina ebirungi byakoze ng'oyo omuddako ayinza okukukuba bajja kukukuba. Tuyina abayimbi ng'akutta omuntu n'amuttira ewuwe n'amuvuga n'amutwala ku ki mu ddwaliro n'amutuusa mu ddwaliro n'adda n'ab'emiggo ne bakuba abasawo emiggo n'akulaga nti kati ssaawa zino ali bwera ataayaaya ng'era akugamba Museveni alina ebirungi byakoze ng'era owakana ng'omuwakanya ajja kutta. Tuyina abantu ababba mu buli ango Museveni yabakuumye yabakwatiridde obubbi bwabwe ba Muhammad Nsereko osegedde. Tuyina bammeeya balukwago bali eyo bakola mivuyo gyabwe ng'ayimirira akugamba Museveni alina ebirungi byakoze ng'omuwakanya ajja kutta. Leka nkubuulireko gwe eyo statement bodda ku yo n'otandika obuwakanya agyogedde gwoba tonnabitegeera. Abantu balabira ku sayidi zaabwe yabala akasente kayina mu nsawo nga Museveni senga teyaliiwo teyali kafunye nga Museveni senga teyaliiwo teyalibbye bantu nga protectingiddwa Museveni. Tuyina basipiika ba parliament ababba n'amabaati g'abanaku ekkalamojja. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeno
07552 375 29 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno nga n'obujulizi weebuli bamanyi nti bebagatwala ng'oyo ayimirira akugamba Museveni alina ebirungi byakoze ng'era omuwakanya ajja kutta lwaki kubanga ye alina waasinziira ensawo ze zizimbye akasente ayina gwate oliko oli awo musimanyi Museveni talina wadde kakoze tuyina bamukaaku babedi bwanika nga ddala kituufu nga tebayina wadde sikiru mu nsi eri feya yalibaddeko na kyebatwala wabula olw'okuba balina obukumpanya balina engalo balimu obubibbi ne kibayamba Museveni yabazimbira sisitimu kwe babbira abalala najja n'akugamba Museveni alina ebirungi byakoze gwe n'omuwakanya tulina babuloka tulina ba motivation speaker abali ku internet wano najja n'akulimba genda okole boti omala okola boti ye n'anoga akasente nga ani abataleddewo embeera bwe bafunira akasente si Museveni ng'era oyimirira ogamba nti Museveni talina birungi byakoze gwaliko ekikyamu abantu babbye eggwanga ne balimalawo naye nga Museveni yabaprotectinga bw'ayimirira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuganda agamba mbu awali ssente tewali kirema mpozi nga tosisinkanye Bobi Wine. Bobi Wine achallenginza abantu n'achallenginga n'engero z'abajjajjaffe ziyasangawo emyaka 10 n'omusobyo. Bino bagamba simanyi ssente weekubegonzaawo nga togikubye ku Bobi Wine muganda wange tegonzaawe wa Bobi Wine wasigala wakaluba. Museveni sente zaatadde mu kulwanyisa Bobi Wine okuva Bobi Wine lwe yajja obungi bwazo zisobola okukola enguudo eziri mu Uganda zonna ne watasigala oguudo wadde n'olu lwa ttaka. Era singa kye yakola naga nti sente zembadde ngenda okukola kulwanyisa Bobi Wine kankole enguudo za Uganda zonna kati sabiro singa atugamba bannange mulaba emyaka 5 gye mmazeeko nti ye nkoze enguudo eziri mu Uganda zonna obutalekayo na lumu lwa ttaka ffenna nga tukiwako obujulizi nti kituufu. Kati munyongere emyaka emirala egi nzimba amalwaliro ga Uganda gonna obutalekawo wadde n'eri gonna nga zimbe tubadde tujja kamuwanga tulwana kubanga tulina kye tulabirako n'essente zonna yazikwata nga bamulimbye mu awali ssente tewali kirema n'alyoka aziiwamu zonna Bobi Wine n'alema awali ssente waliwo ekirema kiri kimu kyokka bakiyita Bobi Wine. Ssente weekuba waliwo kyetagonza kitonde kimu Bobi Wine ssente temugonzangako. Ebintu Museveni bye yakola Obote mu gy'ekinaana essaawa eno Katonda byali mu kumusasula. Muganda agamba kalya dda kakola ki kaddadda. Obote yaliwo nga president ng'alina obuyinza alina ssente alina ebyokulwanyisa ebya buli kika ng'abantu balekayo okujoyininga amagye ga gavumenti bayambeko ku gavumenti okulwanyisa abayekera bali mu nsiko ne batambula ne bagenda ate bajoyininga bayekera bali mu nsiko abatalina ke balina wadde nga gye balaze bagenze kusiiba njala kusula njala kufa ndwadde olw'okula obujjanjabi ne baguma nenga bw'oyingira amagye g'Obote oba ogenze kufuna musaala kujjanjabwa kulabirirwa abantu balekangawo okujoyininga amagye